Mukwano gwange gy'osinzidde okulabika ng'otuwuliriza weewaawo ng'otugobera njagala okubuuzaako mu ngeri y'enjawulo ng'agamba nti weebale nnyo weebalire ddala okuvaayo ate mukwano gwange n'olabika nga ogoberera empeereza ez'omuggundu weewaawo ze weetaaga okulabika ng'omanya wano ku Kampala Media TV. Entiisa okweraliikirira n'okuwuniikirira mu kaseera kano wenjogerera katikati biri wali ku kyalo ekiyitibwa Rwadda. Ekyalo Rwadda kisangibwa yali mu Matugga. Abatuuze be baguddemu encukwe okusanga mwana muwala w'emyaka 16 ng'ono amannya ge ye Rebecca Nakiggwe asangibbwa mu nju ya boyfriend we bassebo ne bannyabo ng'ono ze mbuyaga ezikaza engoye. Mwana muwala ono Rebecca afudde atemeza mu myaka egy'obukulu 16 era nga tugezezzaako okulondoola amayitire ge genjagala ndabike nga nkutegeezaako oba naawe olabike ng'oyongera okutegeera ensonga nga bwe ziri. Rebecca nga we nkutegeezezza emyaka gye ono muyizi ku ssomero erimanyiddwa nga Nakaseke SDA era ng'ono bassebo ne bannyabo wa Afiridde yasemba okusoma oba okusoma kuno okwakaggwa mu ngeri eya COVID-19 ng'ali mu siniya ya 3 oba gy'osobola okuyita siniya 3. Mu kaseera kano omulenzi agudde mu bizibu, amaaso gwe gakanuka, asobeddwa eka ne mu kibira ng'ate ali mu kkomera atemeza amabega wa mitayimbwa. Bassebo ne bannyabo ono ye Alex Kibuuka. Alex Kibuuka kwegamba yeyaku oba nkuyiteku mbuliddwa n'ekigambo yeyakukusizza nja kukozesa ekigambo okukukusa mu bukyamu mwana muwala ono Rebecca ow'emyaka 16 n'amutwala waasula. N'olwekyo wakati mu kumutwala waasula bassebo ne bannyabo ono n'afiira mu nju ye oba muzigo. Kitalo. Okusinziira ku sister wa Rebecca ono afudde gwe tusobodde okuwayamukko naye ng'ono amanyikiddwa nga Rebecca Nabakooza ng'alina emyaka 27. Ono alina restaurant mu kitundu kye nkugambye eky'Erwadda. Atutegeezezza nti ono sister we afudde yazuukuse bulungi nga talina wamuluma, talina buzibu bwonna, n'akola emirimu gy'awaka nga tewali buzibu bwonna, wabula n'agikola speed okulabika nga agikola okugamba mu bwangu nnyo, n'alabika nga agimaliriza mu biseera. Wabula agamba ngamba Nabakooza ye yasobodde okuba nga ava ewaka n'agenda ku mulimu ku restaurant gye nkugambye gy'alina gy'akolera, n'aleka mwana muwala ono ng'amulese ewaka ng'amaliriza emirimu gye yabadde alina okumaliriza. Wabula mbagirawo ng'ono amulese okulabika nga agenda mu maaso n'okukola emirimu, ono wakati mu kumuleka ng'amaliriza emirimu ate yamasuseewo ewaka n'adduka mu maka ga Kibuuka Alex oba mu muzigo gwa Kibuuka Alex. Nabakooza agamba nti kyamugya enviri ku mutwe wakati mbagirawo n'afuna essimu. Waafunye essimu ng'emutegeeza nga mutowe Rebecca gwe nkutegeezezza w'emyaka 16 bw'asangibbwa mu maka ga Kibuuka Alex ng'afudde. Osobola okuteebereza ebirowoozo kati Lydia Nabakooza by'alina. Kiki kyagenda okulabika nga nnyonnyola abazadde mu kaseera kano newankubadde nze nsobola okukunnyonnyola nga ndi muvumu kubanga tebyatuuse ku nze.
agenda bagamba atya newankubadde ng'ono yabali tasobola musiba mu kiwato nga musipi n'atambula naye okugenda naye ku restauranti kwegamba omulamba anaagutunuulira atya wakati nga bagenda mu maaso okuziika bassebo ne bannyabo ng'ate yabadde oba oliawo talina kyayinza kukola. Mu kaseera kano abatuuze bamaze okulabika nga bakuŋŋaana mu maka awali omulambo guno nga we beewuunaganya beebuuza kino ne kiri ensonga ky'entuufu eyaviiriddeko mwana muwala ono Rebecca okufa. N'olwekyo n'abakulembeze nabo bakyagenda mu maaso n'okulabika nga oba oliawo ate bawuniikirira mu ngeri efaananako bw'etyo. Mu kiseera kino mwana mulenzi Kibuka Alex nsobola okukutegeezaako atemeza mabega wa mitayimbwa mbagirawo nga we bagezaako okukola okunoonyereza abasawo abakugu okwekebejja omulambo kiki ekiyinza okulabika nga kiviiriddeko mwana muwala ono Rebecca okulabika nga ate oba oliawo ng'afa. N'olwekyo eno keberera Soni gwandaba naawe ampuliriza kwegamba ffenna kitukwatako okulabika nga tuteekeddwa okutambula nga twegendereza oba oliawo n'okumanya obulamu bw'abantu be tukolagana nabo. However, tetunnaba kumanya ripooti na mawulire matuufu naye nze njagadde nkuwe details nga gakyayokya ate oleme kulabika ng'ogasubwa. Nkugamba sigala ng'otugoberera tugenda bbanga tweyongera okunoonyereza ku nsonga eno immediately nga tumaze okufuna kwegamba ebiviiriddeko mwana muwala oba oliawo okulabika nga agenda etagenda badda. Weekumire Kampala Media TV gwatanaba kulabika ng'osubscribinga ate okwate ne mu kide kikusobozese okulabika nga ate otegeera ensonga nga bwe ziri. Osobola okugenda ne mu comment section n'owandika comment ne tuwayaamu ne weebuuza ky'otategedde ne twogereziganya wamu ate mwana wa mama mwana wa taata ne tulabika nga tweyongera okunyumirwa ekintu kino ekya Kampala Media TV eyeegulidde erinnya mu kutuusaako bye weetaaga okumanya. Yenze Ssemaganda Moses Hope kugamba sigala ng'otugoberera. Are you all my personal dreams?